Luganda Radio Podcast mwanjizero mutontomi nga bulijjo Martin Muganzi ate nkomyewo n'ekitundu eky'omukaaga mu lugero lwaffe luno Bonna Baasumagira olwatuwandiikibwa Dr. MB Simbi ate tugende mu maaso mu mutwe ogw'omukaaga. Newankubadde nga Kate yali agambye Geetu nti John bw'alinjiwa n'akwata omuwala omulala nga nange nkwata omulenzi omulala, naye ekyekitalo Kate okukwata omulenzi omulala teyalinda kumala kulaba nga John akwanye omuwala omulala, wazira yayagala bwagazi n'akwata omulenzi omulala so nga ate akyayagala ne John. Omulenzi Kate gwe yagattika ku John ye Peter. Peter yasoma nnyo. Mu kiseera ekyo Peter yali akola mu mafuta ng'afuna empeera ya siringi 1,200 buli mwezi. Ku lunaku Kate lwe yakwana Peter yali kyajje ayawukane ne John ku kisaawe ky'omupiira ewalugogo. Ewalugogo waaliyo omupiira gw'ekikopo ku lunaku olwo. John ne Kate gwe baali bagenze okulaba nga basinziira enaggulu. Omupiira bwe gwaggwa John n'ayagala avuge Kate amutuuse ku muzigo gwe naggulu. John bwe yagamba Kate okulinnya Volkswagen, Kate yamuddamu nti ddaali totegana nnyo bw'otyo, wano kumpi weewati nja kutambuza ebigere, gwe genda n'akulaba enkya nga bwe wagambye. John naye teyakaayana, yaddamu nti okay. Kate yali yakeesimba mu luguudo okwambuka enaggulu nga ne Austin F50 ennungi ennyo esibira okumpi naye ebbali w'oluguudo. Eyagirimu olwagiyimiriza n'abuuza Kate nti mukyala nkutwaleko? Ko Kate weebale nnyo ssebo, naye gye ŋŋenda nga siwala. Kooli nti oba siwala nange sirina kinene kye nnaafiirwa okukutuusaayo. Nanyini mmotoka olwayogera ebyo nga n'oluggi olw'emabega yaluguddewo dda nga Kate ayingira. Yali yakatuula n'amugamba nti mukyala ng'onyumye. Ko Kate nti nyumye ki nno nze simanyi nga ne gy'ova ebaddeyo akwenkana, ye erinnya lyo ggwani? Nze Kate, ate ggwe eriryo ssebo? Nze Peter. Ye mukyala ovaawa? Nva ku mupiira. Gwonyumidde era motoka nga bwe zanguwa ennyo baagenda okumala okwogera ebyo nga baatuse dda ku luguudo olukyama okulaga enaggulu. Kate kyeyava agamba Peter nti mwami nviiramu awo. Ko Peter nti ndowooza bwe nkutambuzaako akatono nga bwe tunyumyamuuko ne nkuzza tekikukola bubi. Ko Kate nti mpozi tunaakoma kumpi awo ne tudda kuba njagala kuddayo kwefumbira kyaggulo. Ko Peter nti nange saagala kukutwala wala. Okuva awo Peter motoka yagyolekeza ly'ejjinja. Eyo mukubo Peter gye yabuuliza Kate gy'asula. Kate n'amuddamu nti nsula naggulu. Ko Peter nti enaggulu olinayo omusajja? Nnyabo nze sirina musajja. Enaggulu okolayo ki? Ababeerayo bonna bakolayo ki? Nsulayo busuzi. Olina n'omulimu gw'okolayo? Omulimu guli Kampala. Ebisale by'ennyumba z'enaggulu nga binene bulala. Tebikukosa nnyo? Si nze mbiwa. Ani abiwa? Mwannyinaze gwe tubadde naye ku kisaawe ky'omupiira yabiwa. Simanyi tomulabye? Simulabye. Mwannyinaze ye yali yapangisa ennyumba eyo gye nsulamu. Nze bwe najja mu kibuga okukola nga ffembi tetujjaamu, ye kwe kufuna ekisenge ekirala eyeekatwe. Ekyo nno kirungi. Obanga mwannyoko ebisale by'ennyumba yabiwa. Ate nange lwe naayagalanga okukulabako siibenga nakiŋŋaana kujjayo. Eby'okujjayo si byangu, omanyi bannyina b'abantu abamu bababubiranga bakazi baabwe. Kale nange oyo wange tayagala kusangayo musajja yenna. Ye bamuyitaani? Erinnya olirimanye dda. Yenze ndikusangawa okukulabako obanga mwannyoko tayagala bagenyi bo. Tuliteesa. Kaakano nzizaayo enaggulu. Okudda enaggulu baakoma kireka. Bwe baatuuka e Nakawa ku luguudo olugenda enaggulu, Peter n'aweta
atuuse Keeti gy'asula. Keeti yagaana, yamugamba nti gyensula tetuukika na mmotoka, nteeka wano ntambule nneme kukuteganya nnyo. Keeti kye yatya be baamulirwana be okugamba John nti twalaba mmotoka ya gundi ng'ereeta wano Keeti. Keeti ne Peter baayongera okulabagana oluvannyuma era ne bakolera ddala omukwano ogw'amaanyi. Keeti bwe yamanyanga ennaku John zaatayitirewo Naggulu nga zakkirirako era zakkirizaamu okugenda okukyakala ne Peter. Essaawa nga zituuse ewala mu kiro ne mu maka ga Keeti e Naggulu, Peter yatuukanga ne banyumya. Kyokka okusooka Keeti yali tayagala nnyo Peter kugenda mu maka ge ng'amugamba nti mwattu mwannyinaze bw'ali kusanga wano agenda kunvuma nnyo angobe ne mu nnyumba ye. Wayitawo emyezi 2 ng'omukwano gwa Peter ne Keeti gumaze okukala, Peter n'avumbula nga John si mwannyina wa Keeti, muganzi we. Bwe yamala okuvumbula ekyo n'abuuza Keeti nti lwaki wannimba nti John mwannyoko so nga balo? Keeti yamuddamu nti ebyo mbuuza byaki? Gw'olabye si kwagala? Manya nti John ye yampangisiza ennyumba eno. Mu kiseera ekyo Peter naye yali atandise okwagala ennyo Keeti nga tayinza kumuleka. Kye yakola kwe kukola byonna by'asobola Keeti akyawe John yeemalire ku ye. Yamuwa ebintu bingi okumwerabiza John. Kyokka ebintu ebimu ate Keeti yakwekanga bikweke ng'atya John okubiraba n'okumubuusa gy'abijja. Peter oluusi yagambanga Keeti nti musajjawo tebali mukubira mu kisenyi gy'atava. Peter yasuubiranga nti Keeti bw'alimanya nga John agenda mu kisenyi talirema kumukyawa. Olumu Peter yagendanga e Naggulu ewa Keeti. Kale bwe yamugamba nti mwattu genda, John ajja kusanga wano, Peter yamuddangamu nti weeraliikirira bwereere, John wo tayinza kujja wano kaakati, mulese mu bbaala emu ekibuye ng'alina abawala 3. Newaakubadde Peter yakola ebyo byonna, naye Keeti yagaana okukyawa John. Ate John ye yali tamanyi nga Keeti alinayo omusajja gw'ayagala.